Jennifer full figure twamulabye nga afuma Nalweyiso. Njagala mbalabula abavubuka mwenna abali ku internet. Jeno Nalweyiso oyo gwolaba y'omu ku bantu abasinga okutiibwa mu gavumenti ya Museveni. Era bw'oba oyagala okwepanka n'okwerijja teweerijjira ku bantu abamu. Musobola okuvuma Museveni osobola okukola kyonna kyoyagadde, tovumanga Janet, tovumanga Nalweyiso. Kubanga gwe ng'omuntu bajja kukunyweza nnyoko yalimanya gy'olisibira. Full figure avumye Nalweyiso n'ayogera ebigambo bingi. Kati nze sikyali mu capacity esobola kubuulirira full figure. Wabula abavubuka abato abatandika obulamu eyembala mu gyegendereze kubanga ebeera karakita. Karakita eyo ye karakita y'omuntu okuyimirira awabiri n'alinnya nate. The Bible says a double-minded person shall never prosper. Abavubuka bangi balemeddwa okuzimba obulamu kubanga bakoppa ba full figure n'abali ku internet bakola. Abantu batambula beegomba alien skin, batambula beegomba Namukasa, batambula beegomba full figure. Alien skin naye yavumye bali balubega mukaaku n'avuma ne bagundi bampuuga mbu tebamuwa ssente, ate bwe batomuwa ssente tolina ky'omugamba, olina musiru tomubuulira totegeera. Yenkola y'aba full figure. Era eyo yenkola y'abayisima omugenzi. Nze ntambula mu saati y'NRM nga ndi comfortable kyokka ate nga bingi bye neetaaga. Because I know obulamu babuzimba from zero. Nga tonafuna ssente osooka kuzimba mikwano na trust mbantu. Kuba ku myaka gye nnina sisuubira kuzimba kalina nga Sudiru mbeere mugagga nga Hamu. Wadde Hamu yagaggawadde ku myaka gye nnina. Ekkubo lyange lya Hamu lya njawulo. Kati okweyisanga full figure kijja kugobako emikwano egya ssente. Isima agenda okufa n'abo ba full figure nga bw'obalaba nga batambula. Tewali mukwano abeesiga kubanga oli amanyi mujja kwogera ekigambo leero enkya ogende ku internet omulangire omuvume omuswaze. Omuntu ayinza n'okulaba full figure wanaagaana omubuuza nga amanyi full figure ajja gamba gundi namusanze wano. Abantu abamu bali private. Kyokka ekyo kinyiiza Katonda bw'abanga Mukama yansindika mu kibuga ng'akozesa President Museveni tandika okusoma ne maliriza okusoma, antadde wansi wa Museveni, antadde wansi wa Musevenomics, antadde wansi wa Genocide Musale, antadde wansi wa Hamu Kigundu, antadde ku Vision Group wansi wa Doni Wanyama, kati n'anteeka wansi wa Musumba Sala mu kanisa. Era ne bwe ngenda mu operation recreation agikulira Genocide Musale, naye ate waliyo omukulu wa Mbogo akulira DCCU, ate ne wa Mbogo waatali waliwo Asira Musisi, waliwo ne Gizon, waliwo ne Bukenya ng'omukadde w'ekkanisa, waliwo n'ani omulala Jobless. Awo bakama bafa abatwala muki ebyo nno bw'obibuukako nojja obavume bali obayiseemu eggaali kubanga obasinga okumanyika. Ekyo kyekyobusiru ekyakoze kitya ekikyasinze. Si ebintu ng'ebyo mubiraba nga babikola aba full figure n'abalamu kyabalaba. Ogwo mwoyo si mulungi. Bw'oba onaafuna ssente n'obulamu obw'ekitiibwa, nywerera awantu wamu okole ekintu kimu. Ebbanga bwe linaayita kijja kuvaamu amakulu kubanga oyo full figure ayogera ebyo afuna ssente, alya, anywa, ali bulungi. Naye olw'empisa embi ojja musanga nga bw'afuna obutakkaanya ng'avuma ono ng'avuma oli ng'avuma oli n'abalala ne babikoppa ekitali kirungi. So nebaza bakaba baffe bonna mu DCCU, Digital Content Creators, nebaza abakulira enteekateeka ya Musevenomics. Omulimu gwa kusomesa bannayuganda Museveni yaani, Museveni alina ideology ki, NRM eraga luddawa, Museveni kumunoonyeza kalulu bwe buvunaanyizibwa bwenna, sina buvunaanyizibwa bulala. I must look for the votes of President Museveni n'okulaba nti Musevenomics abantu bagitegeera ate ne bagyenyigiramu. Naye nkikola with boundaries because I have leadership. Kati ensonga full figure gyakola, it's not good and never shall you copy it.